akyali mu registry. I have received a memorandum of understanding between the applicant and the respondent judgment data Kasozi. Since the judgment data has paid a sum of 7 million Uganda shillings to the judgment creditor, remaining is a balance of Uganda shillings 3,650,000, and he has 3 guarantors to guarantee the same to be paid on the 15th of February 2024. This court is also informed that the judgment data has paid a sum of Uganda shillings 3 million shillings as cost to the bailiffs who arrested him, and they have settled together. I hereby accept the memorandum of understanding signed by the parties and release the judgment data Kasozi Haidin from custody. naye nze kyemukubiriza kiri kimu. Obusiraamu butukubiriza okulabirira abaana, kuira ddala ku mukyala n'abaana okubalabirira nga bwateereddwa Allah nga bwakkiriza abaana abalabirire baba badde tabalabirira. Naye ate omukyala ovunaanyizibwa talina kubulekera musajja yekka, kubanga obufumbo mu busiraamu bukolebwa abantu bameka? Babiri. Omukyala ateekwa ayambeko ne Maulana ayambeko, babeere wamu. Buli mbeera obumu muvaamu eddoboozi mbaako kyemusobola okukola. Maulana yajjako kunakubuulira ku bizibu ebimutawaanya ewaka ne mukyala we? Mbadde sibadde nnyo mu ggwanga ennaku zino, mbadde nda nnyo Makka, mbadde naakava mu umra, naye ensonga bwe nazirabye olw'okuba nti musiraamu munnange n'oluganda lwe nnina naye njagadde njiye mbeerewo nga sheekhe we okwongera kubanga buli omanyi omuntu bwagwanga mu buzibu otambulanga nnyo naye, kubanga ensi yayogedde bingi nga mwabiwulidde, naye
mu mbeera gy'alimu abadde yeetaaga okugumya n'okwongera okulambika kikyalina okukola bokati mu mbeera y'okuna kuba bino bigwawo ate tebikuleka kyekimu munda ebiseera ebisinga amannya gafa n'ebirala bingi naye mukubiriza akole kyalina okukola mu busiraamu alina okulabirira abaana naye ate n'ekirala nammwe abawasa mbabuulira nabise salama yatugamba omuntu yenna ng'onaawasa weegendereze nnyo wooteeka amazzi agazaala ekyo kikulu nnyo mwe abasajja mwegendereze nnyo wawoyiwa amazzi onfuna bulungi kubanga embeera ezimu zitutuukako lwa kutegendereza gwawe tuteeka kati so bwanga owasa obanga oyina wozize weegendereze nnyo wafaanana watya ensibuka eri etya otherwise bino tebyandituuse wano onfuna bulungi so tuwasa abakyala oluusi nga tetubeegendereza yensibuko y'ebizibu bye tufuna olumu muffe ne tugwa ne ku binene nga bwolaba kati bino bwebifaanana so twegendereze nnyo wetuyiwa amazzi gaffe agazaala nga nkumaliriza nkutashe okkirizigana ebivudde mu kkooti miliyoni 10 omwaka nga gwe omusajja miliyoni 10 nyingi ku mbeera yaffe Uganda nga wemugirawo olwaleero nga nona nyinza okugamba nti waye mpaamu 5 awo nga tegiriimu muganda wange so kati mu mbeera yonna nze nsaba ekisembayo kidde wakati wa Maulana n'omuwala ono owulidde kubanga ne banaalagawa obufumbo bukolwa abantu bameka babiri ate abo abaana baabo babumeka abaddeyo bakkiriziganye ku kiki kye bayinza okusalawo ensonga zireme kusajjuka otherwise bwe tunayongera mu 22 ojja kwesanga nga Maulana erinnya lyongera okufa tafuna mirembe n'ebirala bingi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Eri bannamawulire banno bokola omulimu nagwo gwe gumu. Wakati bobawa. Bannamawulire naddala n'abakyali bange bangi bannange mujja kunne mubbawolereza. Woba osobola tandika family planning. Nga basajja. Wowulira nga kakususeeko kakususe emputu kateme tukawange. Ekituufu tetugenda beera mu makooti. Abakazi baatabuseemu bakoowumu ate balina emikwano egibaliraanye nga mibi. So abasajja nga bwe mumanyi nti omukazi ali fragile bamuwa chance nnyingi nnyo ey'okumuwuliriza okusingamu. So obuvunaanyizibwa bwamwe temusobola kukola ki ate okukuwa chance weewoze kubasoboka nnyo okuwuliriza omwana ne maama. So bw'oba okimanya ekyo kati gw'olaba nti taakuyamba obajja kusiiba tomuzaala. Emyaka 8 gye bawa omusajja okubeera ne custody y'omwana. 7. Mwana kasajja we. Kitegeeza Maulana buli mwaka alina okuvaamu miliyoni 10. Naye bamuwadde chance ey'okudda. Mukazi bamugambye akole. Ate twakamala okulaba nga omukyala alangirira nti nno yafunye omulimu. Amiina, kitegeeza ajja muyambako. Ekikulu kya byonna kasita bakwatagana ne balabirira abaana abo. Kuba abaana tebalina musango. Baanyumirwa bo ne bajjira mu kikolwa ky'okunyuma. Oli mumativu ne miliyoni 10 ze bamusalidde buli mwaka. Kasita bamuwadde chance edda. Agambe nti omukyala akola nnyambeko wano na wano. Okay, magezi kigowo omuvubuka ali eyo nga yeetaaga okuwasa naye ng'omukyala gw'ayagala owasa takola. Towasa bireke. Kampala amenya nnyo. Obwavu bungi nnyo ate abavubuka alina kufuna obwavu bungi ssente temulina. Omwana wa bbeeyi. Zaala mukazi nga ajja kukuyambako. Ng'omukazi akola. Zaala mukazi gw'omukwano gwo. Onosobola okugamba omanyi kandeete 70 oleete 30. Abakazi abavu musobola obbaboola. Ne mubaleka nabo ne bafuna baavu bannaabwe. Abakazi abavu tubaboole. Mubaboole bafune baavu bannaabwe. Mu bufu obwo bwennyini era n'abakyala nabo baweere ddala amagezi tuviirewo ddala. Bw'oba toyinaamu misinde gigoba musajja ebyokuzaala bireke. Bw'oba ogirinamu zaala ozaale bw'omala otandike emisinde. Musango gwani okubeera nga muzaala abaana mukusaala bino? Abaani abakazi. Musango gwani ku musajja n'omukazi? Mwembi. Kuba lwaki mubanga mwena mukimanyi mulina buvunaanyizibwa ate muzaala. Naye omukazi gw'osala. Kuba atoona omwana gumuleeta ku nsaaga era nze nga beebibwe akuba ndayika nkooyemu. Okweyimirira. Ndayika nkooyemu gabe bibuli. Bigabye kati nkooye. Tutunaba. Yes, sawa. Tutandika butonde. Yes, ate kati ono ate abaya mutande ate batulina oleeta. Omupya oba ebulira? Bamuleta bimulira? Omupya tuba kutina kwa replacement. Bamanyi bagenda kuddawo. Kyokka togenda batuuza pati zizombi baddewo zonna.
abazadde abaagala nga tebabatuuza beetuuza singa omukyalo oyo katusobola kubatuuza lw'abaana nti bannaye abaana mubalabire ku lw'abaana mukole kino ku lw'abaana kino naye bba babiri okuddawo tuba tususseemu kabakajanja ye tutaali nga beekwana naye ku lw'abaana tujja yingirawo wendi nnyo ne rei singa omukyalo akusaba nagamba nti nze nkyayagala omwami wange ate binkwatako ebyo asobola ogenda nayogera nebbawe namuga nkyakwaga nze ekinkwatako ky'abaana nti abaana balina okulya balina okwambala balina okugenda ku ssomero era obuvunanyizibwa waffe tugenda bukola okujjukiza omukulu nti fiizi eddwaliro kino ne kino naye biri ebisigadde byabwe tebitukwatako kabakajanja ffe nga Success Motors Maulana Kasozi tukolagana naye mukwano gwaffe yadde embeera ebeerawo naye ate engeri gye bamututtemu gye bamuyisizaamu teyabadde yabuvunaanyizibwa bamuvuze bubi ku kabangali ne bamusuulawo obusuuzi ng'alina n'omwana so netusalawo nti nga kampani okwongera okulaga abantu nti Maulana muntu wabuvunaanyizibwa kubanga byakolera eggwanga bingi ebiri positive lwakuba nti esawa zino abantu tebaagala kubiraba netusalawo tujje tumukime okuva wano ku kkooti mu kitiibwa mu buvunaanyizibwa ensobi zaabaddewo naye ate bwe tudde emabega tulaba biki byatukoledde oba byakoledde eggwanga makampani ag'enjawulo mu Uganda muno bintu bingi ebitasobola kuvaawo kwe kusalawo kujja tumukime mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa bweti mbeera ky'obuvunaanyizibwa gye mugenda mutwaliramu y'ekifaananyi ki kye musiga eri abantu nga mukimye omusibe abadde musibe naye kati takyali musibe ekyabaddewo bino bya bintu bya buntu ate bodda bwogenda ne wetegereza nga tetuguridde sayidi abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja lwakuba nti essaawa zino temwagala kutunulira ku sayidi eyo abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe bigenze mu nnyo politics kwagala kusanyawo linnya lye ekitasoboka tujja kwongera kusitula linnya lya Maulana lisigale nga liri waggulu talent tebasobola kugyebakira obuvunaanyizibwa abadde abukola era yasemba okuwaayo obuyambi mu Desemba kimanyikiddwa kiri ku record omuntu ayinza kufeeringa mwaka mwezi gumu gwokka n'osalawo mu embarrassing bwoti mu bantu it is unfair so twagala tuteekawo eno embeera kwagala kulaga abantu nti si bwe kiri nga bwe balowooza musajja wabuvunaanyizibwa era famire azirina azirabirira okuvaana wamutwalawo okusinzira ku nteekateeka asobole okuwumulamu ate tubeere nga tumutwala ewaka ajja kuba asobola okwogerako ne bano balina oyimirira baagala tebaagala wafu Maulana wene muganda wazo mukimako era yatudde mu maaso awo olina otabalo mu lukulike batyo bwe balabise era kooti ebajjere omulamuzi yendayo okukola mu musango oyo asooka n'akubulirira namala okubulirira
CBS FM.